At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Paysi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Paysi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Mwebale nnyo wiiki eno tweyanziza nnyo bannange, mwebale kusubscribinga, mweyongere mu maaso n'okusubscribinga. Ate nammwe abagala okulangira kuno enamba okweri awo manjulira bannaffe abasundu section gwe oba oli bweru ng'oyagala okuweza sente e Uganda kozesa Sundu Exchange. Tulina application yaffe gye bayita Paysi, naye woba tugikozesezza era osobola okugenda ku offices zaffe ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo n'oweereza sente. Oweereza sente omuntu azifuna ku mobile money. Wano mu East Africa tukozesa M-Pesa, Airtel Money ne MTN mobile money. Ate tulina ekipya ekijja Sundu Exchange. So Sundu Exchange tuluddewo wano e Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia, Eritrea, yonna gye tuli. Tuluddewo naye nga technology wagenda akula, mwababadde bavungisa sente already mutumanyi. So technology engeri gyabadde akula kwe kuyingizawo kino ekya mobile money era kati tutadde ku mwanjo. Naye era wogenda okwexchanginga sente, okuvungisa sente, ozijja mu dollar, ozijja mu dirani, ozijja mu randi, ozijja mu franka, okuzissa mu sente zonna z'oyagala. Sundu Exchange wetuli era ogwo omulimu tugukolera ddala. E Kampala wojja ku Taj oba wojjanga ku King Fahad awo n'obuuza Sundu Exchange wetuli nnyo bulungi nnyo. So mwekwate bannaffe abasundu Exchange be bateeka mu sente. So nawe ayagala okulangira kuno byamayumba, wobanga business yo si ya kifere, kuno olinako omukutu ogw'okulanga space weeri okujjako fete tukwatagana na business za kifere. Olina okubanga business yo eri registered bulungi, sikugira abantu bintu bitaliimu. So wiki eno nga bulijjo tukola analysis za wiki ewedde mwatugoberera ku series yaffe gye twatandika y'Namugongo era tukyabasunsula. So wiki ewedde yali ku Namugongo, naye twalina okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga bwe tumalaawo ne tugenda ne ku Heroes Day. Omupoliisi omukulu wano mu Uganda Fred Enanga yabadde ku mwanjo olw'okufuna omudaali, yamanyi kye yakola awo. President Museveni yawa speech ye era abantu abamu tebagimatira alina okomawo awo ne ya budget. So aba opposition tebakigenda mu ekyo. Heroes Day omukulembeze w'eggwanga teyabaddewo, yabadde Karamoja ne Kapchora. Eyo waliyo entalo ezekwasa ku byobuwanga by'okubba ente nga bulijjo, ekyo nakyo tugenda kitunuulira nti entalo zino ziggwawo zitya, ate ku luno zikyase. Emmundu bazijja mu bantu naye teziggwamu. Ne tubeera n'ababaka ba Buganda ababadde bagenze eRwakaayo eyo, ne babakubirayo emiggo nga waliwo eggwanga. Tujja tunuulira analysis eyo ndowooza, era yongera okusubscribinga kuba bwino yenna tumulina. Tujja tunuulira analysis abaluuli ab'ekkoki bakamuswaga baavaawa, kijja kitya nti bali part of Buganda. Otunuulira Bunyoro gye yava, Tooro gye yava, tujja kola analysis eyo weyongera okugoberera. Okay, weyongera osubscribinga, tujja kujja tubamenyera nti ye omumbere baavaawa, kyajja kitya, entalo ezo, obwakabaka obwo n'engeri gye bwajjamu. So tubaddemu n'ebirala bingi ebitalina nnyo nsonga nga si tebyewuunyisa. Tubaddemu ensonga ya fulufiga, eyo si eryawo eyeewuunyisa ennyo. Emmotoka ya sipiika bagitaddeko nnyo essira naye si kyekiri awo ekyamaanyi ennyo. So mu bufunze era tujja kwongeza ku ebyo wemba nina bye sikonyeeko, era nsaba okwaniza mukulu Kabuye tukola analysis ku nsonga zino. Mpozi n'essomero lya Midland waliwo akatambi kati akatrendinze wiiki eno.
abaana bakola ekyobuseegu ku Midland esasula obukadde n'obukadde. So mukulu Kabuye tutandikire ku nsonga ya Midland eno. Mbalamusizza bannaffe abatuwuliriza nebaza Katonda okuba nti akyabakuumye nga muli balamu mukitamu okusinkana. Mpozzi abaana b'amasomero Katambi akakatambula mu bbaasi mpoza mukulu atana bakulaba Katambi akasoloka nonyako abaana babadde mu bbaasi eri mu jjaamu ebifo ebimu wano mu kibuga kati obudde bwabadde buwungedde obulaga nnyo kati ne batafaayo nnyo kumanya kikigenda mu maaso kirabika tebategeke kikisobola kubeerawo kumbe bbaasi webadde kumpi n'ekibuga ndowooza babaddewo ko omuntu abalabe yabakutta akatambi oba kamera ya ku kizimbe oba kiki ne basobola okubalaba ng'abaana abo beekoze peya buli digitali buli mutto gwa mmotoka ababaddemu ekitonde ekikyala kitudde ku kitonde ekisajja abalenzi n'abawala abakola ebintu ebyensonyi tujja biyita byabusiru baffe batubanga nti byakufunaye kati sijja kusuubira nti byabusiru kuba bye babadde bakola babitegeera. Mpozzi kye nalabyemu era kyampaddemu ekyokuyiga kyonna balina abaana ebintu ebimu tutuule mu baana tusinga okubifuula nti bya nsonyi tubibabuulire nga tebannabaako okubyevumbulira kuba kati abaana bwe batuuse buli kintu kyonna kyonna wekiri bakimanyi bakivumbula ojja kutuulawo olowooze nti omwana wange akyali muto seetagana kwogera naye ku nsonga za bufumbo yadde ez'okuzaala yadde ez'okukola ki ne wuuyo yasobodde okikolera mu bbaasi. omwana ye ku ssomero babeera batendeke bazibu kuba kye neewulirizzaako era kyetaaga aba gavumenti kuyambeko enoonyerizeeko ku ssomero limu nti abaana bbaasi nga bwe yatudde bwe babaddemu bonna babadde babakongoza nga bakakolinga nga bafumbo bakimanyi ne ku ssomero gwe lwaki okuba nti buli omu we yabadde atudde ng'alina ng'omusomesa tasobola kulaba nti kati abo oli aleze munne. temwabadde basomesa mu bbaasi abaana baali baddemu bokka kuba bano abalabika be bali ku madirisa nga buli dirisa peya biriko omuntu akola kitegeeza ne munda wano tutalaba kyabadde kika kitegeeza kyabadde bwekityo so kati ate nze kyasinga okunenyamiza nti abaana bano balaba abaana bawala n'abalenzi bali wamu bali mu masomero beegadanga tebambadde bupiira segere akawuka n'embuto embuto gyeziri endwadde egyezikaba gyeziri naye ng'ate ekinnuma nti erimu ku masomero agabaddeko ekintu ekyo kyakoleddwako ekintu ekyo ngemagamu ku masomero agasinga okukola obulungi mu Uganda abaana era gegamu ku masomero agasinga okuba ag'ebbeeyi okuweererayo omwana oba omuzadde teweesobola tosobola kuweererayo omwana kitegeeza abaana abaliyo abantu abafunyi abeesobola kiba kitegeeza muwala wo bamwonoonera kuba wanaafuna olubuto gwe bajja osooka ofulumya ekituufu kuba essomero lya amateeka kusinziira ku kyendimanyiko kolina amateeka mangi lirina eddiini essomero lya ddiini naye bwe kiba nga essomero ery'eddiini lirimu abaana abafanaganako bwe bati kati weebuze kugana amasomero agatali musingi gwa ddiini bagamba nti basi waliwo essomero eryagyewoze ne ligikozesa ebyensonyi anti ekyo balina okukinnyonnyola nti essomero okundi litwayazika baasi nalyo balyogere kuba abaana babadde mu yunifoomu bulungi nga baasi eriko ebifaananyi by'essomero n'amannya ate ekyasinza okunenyamiza nti abaana bano bemulowooza nti baana bato babeera baana bakulu olw'ensonga nti engeri gye babadde bakolamu ebintu nga bakulaga nti bakugu nnyo omwana anyoola ekiwato ng'atudde butuuzi akatambi banaye muli awo mukalaba ndowooza nga naawe kenyininyini omuntu yagenda ku luta n'owaka mukyalawo olina n'abaana ozadde n'abaana oli myaka 5 nga n'enkola gyabadde bakola togikolanga nako togisobola togimanyi nagimanyi naye abaana obukugu bwe bayolesezza ate ng'abaana bawala si bato kubakamba kubira kafaananyi nti abalenzi babadde batudde nga batudde ku mitto nga abawala batudde ku balenzi naye ng'abawala emmeekyanga gye beekyanga n'okwejjusa okwenyenyiza ekiwato kyebenyenyeza ku balenzi bali nga balaga nti balina experience mu bintu ebyo si gwe mulundi ogusoose so kati kabeere kalowooza erimu abazadde abagenda ne mukwata abavubuka abasajja ab'oku kyalo kuba kati abaana abo nga bw'obalaba singa amala n'afuna olubuto muyizi munne tayogera muyizi munne olw'ensonga oli ojja kusiŋŋana ng'abaana siniya 3 siniya 4 tebeesobola kati ng'atandika kutega kasita amala okumanya olubuto lwentu lwakutte ajja atandika kusumbuwa abasajja baboodabooda baneiba batyabo bamanyi abamatwabo basajja batunga nayo bakolaki nga bakigwamu nga balugwamu kati ng'ogenda ogwa ku musajja mu ababooda batoononedde abaana muwoza ababooda batoononedde abaana omusajja ogenda omukwata omuteeka mu makomera nga babasikira obwerere ku baana batali baabo kubanza ezo keesi ezindabyeko eziwera abaana nga omuwala afuna olubuto
amubuuza lwani n'ayogera ate bwamwogera poliisi tenyonyereza n'omusomi ne bamutwala ne bamusiga ate naye tajja kaya nakuba omuwala yebakako naye omwana agenda okuvaayo ng'afaanana omwana bamala okula nga amugabawa ewalala so kakati bannange seeno simanyi wagyebaza naye ng'abazadde mufe nnyo kuteekateeka abaana bantu. Twogere ne ku balenzi. Waliwo omuvubuka myaka 23 yakwatiddwa ekyengera nga omwana yamugye Masaka. Omwana agamba nti yasooka neyeegata n'omuvubuka eno nga bakyali mu covid lockdown ey'okubiri. Kati yadde yeetaga school fees, ono n'amuwa omutwalo. Kati yazze eno okukima omutwalo gumu n'ekitundu n'omutwalo guli gwe bamuwadde. Bamuyingiza ku makya, poliisi yabakutte kusangaawo 2 ez'okumakya nga bali bukunya. Omwana yadde n'emyaka 17 naye yadde asoma ndowooza candidate class P6 P7. So kati ate twandiganye naye ekintu kino mwandibadde mukiraba oluusi nze nyizo kiraba mu ndaba endala. Bwe kiba nga abazadde baayogedde omwana nti mwana wa myaka 17. Abazadde tebaayogedde. Omwana ye yayogedde. Wa myaka 17. Omwana oyo ayinza okuba akimanyiko nti omwana ali under 18. Tateekebwako nnyo birowoozo na kusibwa nga yakyogedde kwagala kwetaasa kukomera. Naye ate n'aba nga aleetera obusibu omulenzi gwe bamusanze naye. Kubanga njagala nkutegeeze tosobola kubeera nti omwana abadde muto bwe tumubala nti omwana muto ku myaka 17. Tosobola kuba nti omwana oyo yabadde wa myaka 17. Tasobola kubanga omwana oyo myaka egyo yasobodde okufuna amagezi agava e Masaka n'alinnya asobola okujja okunoonya omulenzi ekyengera. N'omugamba nti essaawa yaleero poliisi mubozi okukwata n'okwata omulenzi abeera e Kampala ng'omuwala yafudde Masaka. Kitegeeza omwana oyo abadde yayogera. Era bw'aba akugamba nti baali beeyagala dda kitegeeza abadde nga mukyala we. So kati nandirowoozezza poliisi oluusi yandifunyeko ebyokukolako ebyo. Oba n'omuwala naye bamusibe. Kubanga omwana oyo muntu mukulu. Omuntu eyavudde e Masaka n'ajja anoonya omulenzi e Kampala. Siraba nsonga lwaki ate oba okwata omulenzi gwe yasanze. Basookere ku bazadde. Sira bazadde kuba abazadde bayinza okuba teyabasiibudde. Bayinza n'okuba teyabasuubula nga bagaye nti alaga walala. Wabula bandirese kireke oba bakubamu embooko ne babata buli omu n'abakwatala. Jadda. Wakati oyo omwana engeri gy'atandise embeera y'ekintu ekikulu. Tajja kubeera mwana mulungi era ne bona omusibiro najja genda anoonya omulala. Kati ye omuwala yeggyeko omusango nti muto. Bw'alimba. Naye omuntu asobola okulinnya n'ova e Masaka ojja e Kampala. Alimba teyaze kunona ssente wabula yaze kulaba ku bbaawe. Ate nga si kyekyamaanyi bakuba nti bantu bakiwaawaaza nnyo ffe bazadde baffe babawaasiza ku myaka 14. Edda kyalingawo. Omwana kasita atandika myaka 14 na 15 aba ategeera kyakola. Nzikkiriziganya na muntu aga nti omwana oyo yabadde mutabamu. Omwana oyo era aba ategeera kyakola. Era aba yeetaaga agabane ku bibala by'ekikulu ekyo. Kuba kusiba naye bamusibe. Ba yanoonyeza omulenzi. Nzityakutemukwata. Ndaba ya nsonga ezo. Museveni yawa speech n'amala nakkiriza ekyasinga okutugibwa mu speech omwo tiyajja n'agamba nti omukyala Pinet yamusanga ye obukugu bwe buli mu byaki mu byamalwaliro n'amala n'amutunza ekirowoozo ky'emmwanyi. Wamala omutunza ekirowoozo ky'emmwanyi mwe bannayuganda ne ba MP abasirusiru ne mukigaana mumulemesa so nga ate investor. Kakati awo ensonga eri waliwo olutwayogera ne tugamba nti waliwo akiri emabega ate nga yandibanga ye mukulembeze yennyini kuba yayita Pinet. Kyamaze ne kifuluma tugambe nti tulengerera wala. Omanyi waliyo omusajja kyale omusajja wabuvunaanyizibwa era ng'alina abaana ewaka naye ng'obunafu bwe bumuli nnyo ku nnyama ogeza ennyama so nga naye bamufumba emmere ne bamuwa enva asigala tamatidde era ebiseera ebisinga yatuma ng'omukyala taliiwe ng'agwa mu sepiki n'akola kino nabba enva. Kati bwe yabbanga enva n'azirya omukazi bwe yakomangawo enva nga teziwera yakwatanga abaana n'abakuba naye nga abaana bagadde tunabba kukunva naye ng'omusajja tasobola kwogera nti yakoze eki nti ye yazibbye okiraba naye kakati olunaku lumu
nga omukazi yeetabiddwa okumubbanga enva n'atereka enva n'agenda ku nnimiro baawe yamusooka okunyuka bwe yanyuka n'ajja ng'amugoberera mpolampola yasiŋŋaana omwami ali ku nvaase n'ali mu kulya n'amugwako maaso ku maaso omwami ne yeekaza n'amugamba bulijjo omwami gobba enva n'agamba si nze mba naziguze nze mba naziguze era nze mba nazirese waka kati buli abaana nkwatira nti obakubira bwereere enva nzala simba sibye tolako butozi kuba nze yaziguze so munjogere nyangu neyeekangabiriza nti yaswala abaana bulijjo bakubirwa bwereere President Museveni abantu abalengerera ewala twamulaba nti emmwanyi zino yazaagala tezaali zabbire mwamutegeera mutya ekintu endagaano yokka omuntu ategeera kasita osoma ku ndagaano y'emmwanyi otegeera butegeezi nti omuntu yali abaga ekintu kino wamaanyi mu gavumenti yeeyagaliza kuba teri yayinza kuwa bintu bye baawa pineti ng'abigabira muntu atali era endagaano eyo bannayuganda njagala ebazuukusa kuba nabagamba dda wano nti endagaano eyo efaanagana n'eya umeme mudde emabega munoonyereza ni nanyini umeme mudde emabega munoonyera nyini umeme kubanga ng'oggyeko okuba nti eri yali umeme gaali masanyalaze eno yali mumwanyi ebintu byonna bye baateeka mu ndagaano ya umeme biringa bye baasula ne babiteeka mu kati tutunuulire Matiya Kasayija ng'akomererwa emisumaali egy'obwereere yessa ku muliro ye mwana abadde okubba enva nga ebyekisaawe Matiya Kasayija ebyemmwanyi Matiya Kasayija ebyeddwaliro bonna ne bakiri owakiwanuka baali bamanyi kati ekitegeeza n'eddwaliro teri muntu mulala tunoonye pulezidenti ojja kulinoonyereza emabega kubanga ebintu bye bawa pineti era twebuuza nti gavumenti eno obusaasizi n'okwagaliza omuzungu ebijjeewa ng'oggyeko okuba nti pineti kabulogoosi nze natunula mu nsonga ezo nti waliwo enteekateeka abantu kye batamanyi nti waliwo enteekateeka ya ssente eziva ebweru ssente eza dola eziyingira wano mu bungi waliwo enteekateeka y'abalunzi okuba nti ziyita mikono gye kati nga kizibu nnyo omuntu omulala okujja okuyimirizaawo bizinesi egenda okuba nti ereeta dola bungi nga tebagiinaamu konfu balowooza ssente ezo zisobola okuyingira nezekozesebwa okulwanyisa gavumenti yensonga lwaki bwogenda ku byennyanja byali bireeta ssente nyingi ebyo kati majege gabirimu mulimu abanunuzi era birimu bwogenda ku golodi waliwo golodi yali asumuka sande abantu bagenda ne basima amaanyi go genda kusalako n'otunda majege gabirimu basalako omundi guno webafulumya ekirombe abantu ne bakaaba babakuye pulezidenti yali ayogerera ekibuga eyo n'abagamba oba mwali temumanyanga mu golodi nze nalagira babagobeyo majege gabirimu n'akyogera lwaki kitegeeza ssente eziva okuva ebweru ezijja mu dola azinako control azimanyi nti golodi abadde aleeta ssente ebyennyanja bireeta ssente era banoonyeze bakola ki be bakontrolinga ssente ezo amafuta nago buli kintu ekivaamu ssente nga kiva bweru bakyala ate emmwanyi zino kyekintu kyokka ekibadde kisigaddewo nti osobola okuba ne ssente zo n'osuubula emmwanyi wano n'omala n'okontaktinga n'amawanga g'ebweru n'ozitunda kati ekitegeeze yajja Uganda mu mukago gw'emmwanyi era yali pulezidenti kati ssaawa yaliwo yeeroopi kuba bw'abanga akugamba endagaano eno yatandika okukolebwa mu 2015 Uganda evudde mu mukago gw'emmwanyi mu 2022 kitegeeza yamanya nti wayinza okubeerawo aboolugezigezi abajja okuyita ebbali bakuse emmwanyi bazitwale kati kasooka agijje mu mukago ogutunda emmwanyi z'ensi yonna okunya katale yabeere ng'azaagala wana ate twali gyemunamugalaji emunaazitwala kale emmwanyi zino abadde agenda zigira azitunde wabweru oba nga za munda tebakulimba bino ebyuma bye bakugamba kwali kugaba ttaka nti bino bagenda kukolera wano kaawa bwemukolera wano okumutwala mu bazungu tebakwesiga nfumba gy'obamusiiseemu tebajja muno kitegeeza abadde agenda zimala ozikuŋŋaanya zonna kuba endagaano azitwale ezitali nse kati ddiiru esigale ng'ono kagologoosa baamuwa ettaka era nalyo ettaka we baalimuwa baaliteeka ne mu bbanka lyabaafunako ssente kibadde kigumaza nga bw'olabaabo bano abanunuzi nabagamba tebajja kununula nsi bajja kwenunula vanira naye amagye bwe gatyo gamuyingiramu n'afa babadde bagenda kusobola okukwata emmwanyi zino babeere nga bebafuna ssente bokka basobola ozitunda ebweru babadde bagenda zitunda kasi obwo obusobozi tebakulimba ekyuma tebakiina tebasobola zikolera wano ate ne bazikolera wano omuzungu tajja jjini omuzungu kati beekolera eri yeekakasansikayo ye ayagala kugulako emmwanyi zino yeesiikire emmwanyi zino takuma ku kaawa zirina n'ebirala ebizivaamu bingi emmwanyi eyo gy'olaba atuwuliriza emmwanyi kati muze gw'abazungu ogyesiikira nga ffe wano wetusiika emmwanyi
balina ebyuma kati ebisiika emmwanyi. Gwe ogamba nti oyagala mmwanyi, walinga ekyuma kisiika nga bakunyigira kaawa ali fresh nga n'akawoowo kakyalimu. Ate abana wa bbeeyi nnyo. Tebikyali biri bya mu parking mu mukebe. Kati oli akugambe nti emmwanyi agenda musiikira wano akole kaawa amuteeke ku mmeeri agende mu Europe agende amutundeyo. Kiba tekisoboka, nabo bakimanyi. Naye ekikulu kibadde kiri nti badde bagenda kuŋŋaanya emmwanyi zaano ze mumaze okusunsula kase baziteeke mu mmeeri bazitwale ebweru babeere nga be balina control ku ddoola. Kuba nze nasooka ne newunya ku ndagaano, nasoma ku ndagaano y'emmwanyi nga omukyala Finiti gwe bagamba nti nannyini kampuni okukola ku emmwanyi okusayininga ku ndagaano yasayininga ku babaddewo. Tali kuba director. Emmwanyi nga bitundu 10 ayinamu omugabo gumu n'abawalabu 3 nga balina omugabo gumu. Emigabo emirala 96 nga gya Munnayuganda atayogerwa linnya. Yamaze n'avaayo nti nze ngula ennyama ewaka era mbadde nze ntoolamu abaana badde okuba babwereere. Tebuleo naga nze nanoonya Fineti ate nakyogera nti Fineti musawo naye ate namuleeta mu gyemmwanyi naye nga tulinawo bakibinge tulinawo wano isu comparative beyandikwasaganye nabo singa batayagala kubeera Bannayuganda. So kati okujja Bannayuganda mu mwanya business ate era alina obusobozi obukwatagana nabo n'abagamba mumanyi kanjire bwenti ne bwenti mumpeeko ebitundu 4 ku buli 10. Ekyo takyagala kubanga alina okufuna control. Ayagala 96. Alina okufuna control ku ddoola. Tayagala balala bakolaki bakifuneko. Olw'ensonga basooka kuleeta tteeka lya mmwanyi bakukwata ng'ojjandise wansi bakusibe okitegeera. Talumirirwa mmwanyi nti kugikola nti ebeere bulungi buli Munnayuganda abeere bulungi. Ayagala mumuwe ekirungi abeere ng'afuna mwesiriwaza muteeka mugundi mu ttaka ng'ate omugagga nannyini final product ayagala kirungi. Kati kababa kube kibaako aziteekako obukwakuliza abazirima b'ekyawe. Nkola ya vanira na byennyanja. Kati omuntu banakusiŋŋaana ng'emmwanyi nga zizise bakutwale saawa zino lwakataka tasola yadde n'okulunda mukene. Bakutwale bakusibe emmwanyi nga zizise. Etteeka lye baaleeta emmwanyi bwe zizika manya bw'onoobanga ogenda okulima emmwanyi ojja kufunanga layisinsi omuwandiisi olikuwa olima emmwanyi. Bannaye emmwanyi mu Buganda tetandiseewo kati emyaka gye tutamanyi kuba kuwolabira nti wano ne mu mpisa zaffe eza Buganda omuntu bw'abeera agenda okuba nga akyadde ewuwo omuwe emmwanyi. So kakati kitegeeza bw'obeera omuwadde emmwanyi eyo ne bayita akattamukago yaliwo emyaka mingi nnyo emabega. Teetaaga kulagira muntu nti kakati bw'embeera ngenda okusimba emmwanyi ngenda okujja okulaba gavumenti efa olukusa olukola ki olusimba emmwanyi. Ntolaba nti yaliwo naye yali akugambye nti bagitaddeko etteeka okugirima olina kusooka kufuna layisinsi kuva mu gavumenti. Emmwanyi bwe zizika bakwata abantu b'ekyawe. Ate era ne woolima emmwanyi kati nga tolina layisinsi oba tolina gy'ogenda tunda kase togenda munywa yenna egundi tani eziwera 9 zojje mu musiri oba olina zitunda. Ate ne Bannayuganda tebanywa mmwanyi tebanywa kaawa. Ate bamunywa. Bannayuganda banywa majaani. Tebanywa kaawa wa bbeeyi ndowooza. Si wa bbeeyi. Babateekako propaganda bwakubye entunuusi. Era baga nti kaawa abakyala abayonsa tebafuna mabeere. Akubye entunuusi eby'omutima. Kati ekintu ekyobulimba. Kakati bw'oba bakugambye abazungu nti kaawa akubye entunuusi kuba be basoma sayansi basomesa sayansi ebavumbula buli kimu. Kati ate lwaki bye bamugula? Kati babeera nga babikuleetera ate lwaki gwezo okuzitwala waabwe. Ne bamugula ku bbeeyi ey'amaanyi ennyo. Kati Bannayuganda si banyi ba kaawa. Kati ekyo pulezidenti ndowooza twandigambye nti ebiseera ebisinga bwe kiba kyagaanye yandikivuddeko naye awulira tannakyesonyiwa awulira akyakyagaanye. Bo tebaagala kufiirwa amateeka gajja geegoberera. Kati ku tteeka lya Umeme katono nnyo nga tweyongerayo okumanya endagaano zino zifaanagana. Kati bwe baateeka mu Umeme ne bagyebuuza ne bakola buli kintu ne kibeera nga kyabwe tebagigula wabula ne bagitwala kuba tewali gwe baagigulawo ne batwala amasannyalaze. Abantu baatandika okuba nti tebajja kusobola sasula amasannyalaze ne beeyiya ne batandika okuba amasannyalaze. Kati kibaluma nnyo okuba nti amasannyalaze gano waliwo abagabba. Wawulidde etteeka eriri ku masannyalaze kati? Yenkugamba balabanga omuntu bw'onooba ne ssente zo mu nnyumba oli n'akuyingirira n'akuba. Kati mu bulumi obungi baataddewo bayisizza etteeka ery'ekisiru nti omuntu bwe banamukwatanga nga bya amasannyalaze ajja kusasulanga akawumbi ka ssente. Ate nga mwavu muzibu. Oba si kyo okusibwa emyaka 15. Kati omuntu abbye amasannyalaze g'amutwala oluusi omwezi agandibadde gamumala tasobola gasasula agabbi. Kati omukwata asasula akawumbi.
kiba tekisoboka oba omuwaddeyo okufiirayo babuzeeko katono ga nti omuntu anabbanga amasannyalaze bajja muteeka ku kalabu afe naye nga bo babeera babbye essaawa ya leero kazinde eyabba obumbi n'obumbi oba bamusaba emyaka 7 naye nti yabbye amasannyalaze unit ya siringisa 10 bamukwate bamusibe emyaka 15 omubumbi kasente kugamba balaba ensi yaabwe kugamba bo buli batunula bwe bati nti bobba amasannyalaze obanga yayingidde mu nju ye n'omubbako essowaani ye oba essaati akibala nti kati kakiteekeko netteeka eddene era nazino emmwanyi singa badde basakisidize nekigenda nga bwe bakyagaza babadde bajja kwongera okujja n'amateeka bakugaye nti omuntu gwe tunaakwata nga akukuse emmwanyi ogifulumye bweru nga tagiguzizza kampani gye twateekawo agenda kusasula akawumbi ka ssente oba okusiba emyaka 2 omusajja yali ava bugerere eyo yali ava eyo sayidi z'egundi ng'ali mu mmotoka ye n'agamba nti nkubuulire emigugu nsooka gikebera nti abasajja bali bankubye amasasi takisi erimu abantu 14 naye nga gwe bagoba alina ebyennyanja nga 12 abisuubudde abitwala Kampala nagasiddamu kuvuga muntu wa byennyanja ge mateeka agaliwo kati bano bakagwa ensonyi era naye ku mmwanyi abantu tebakusitugiramu era ebiseera ebisinga abantu bagenda ne baga nti paalamenti yonna nze sikikkiriza mulimu abantu abategeera kuba eyo diiri yali emaze okusayinibwa buli kimu ngeri egenda mu maaso etandika okukola naye onaleba bedi bwanika yasooka okufuna information ekwata ku diiri eyo okugikomyawo kati ekitegeeza yali ekukusibwa egenda okugira olwedde yali ewedde yasayinibwa ne sawa leero tubagamba kugimenyawo kuba baagiteekawo kitegeera kakati ekirala kyetwebuuza kyetuyinza okwebuuza nti eno biiru yabyammwanyi naye sinze tambulira ku sayidi ya minisitule y'ebyensimbi minisitule ezimu tezikyakola mulimu gwazo anti kakati wabeerawo oba ebeera presidential directive kali tulina mu ngero bwakabaka obwalinga wedda batugamba bwakabaka bwankole sayidi bani bakamuswati sayidi wabeerangawo abasajja abeetololanga omugabe kati omugabe bwe yayisanga omukka ogumu negusaasaanira ekitundu kyonna buno bwavangayo mangu nnyo ne bugamba nti bwe bukikoze abantu obutasobola kulowoozesa mugabe nti naye akola ebintu kati bwe busajja mu njogera ennyangu tamala emirundi bayita mu katabo ke yawandiika baayita abanyambi si babeera bannannyini kintu ne bakyetunga kaakati kasayijja aliwo nga ali mu kiti ekyo nti yoba ebintu byavubu oba kiki oba kiki oba kiki yakola bukozi kyekyamuwesa ekisanja ekirala nti singa yali musajja mukulu ng'alowooza ng'ategeera emivuyo gyazzaakolo okuva entebe ebya kasayijja ojjukira nti kasayijja waliwo abaali bamwesimbyeko ng'ekintu kigenda kuyiika kasayijja ne baddira eyali amwesimbyeko ne bamuwa omulimu mu ministry kasayijja n'alyoka akomawo nga tavuganyiziddwa ali awo ye oninga nti nze nkikoze nekyatakoze kuba yamanyi okumira omuliro kakati ye muntu agaate munankola ki mukama wange anjagala kuba ku myaka ne mistake zakoze tosobola kukwata ministry ya bunanyizibwa ngeeyo nogikwasa omuntu afaanana nga Kashayija omulundi ogwokubiri nga ate yakola vulugu eyasooka ate ekitegeeza vulugu w'eddwaliro ye yamuweesa ekifo omulundi ogwokubiri nze Kashayija namulaba kabineti nga ndowooza ekyaleesa Kashayija kusooka kwa pulezidenti atya okuba nti ye mukadde mu kabineti alina okubaamu ne beyenkana nabo n'abamusinga nga ndowooza kyaleetera Kashayija okubaamu kuba Kashayija oyo yasoma ne pulezidenti basoma naye abantu abamu tebatamanya basoma naye kitegeeza bamanyiganye n'emyaka bali nze nalowooza bamuleeta lwakuba nti ayagala babeere nga abakulu n'abakulu naye dategeemu ezo zagenda azanya ng'afiriza bannayuganda n'amala okukikola n'agamba amusolo ekiggweraawo naye Mr. Kashayija kyengezaako okulaga nti Katonda asobola okukuwa okuwangaazi naye nkusaasidde ku myaka gyo 9 ojja okugenda bakutwale mu kkooti otandika okuwooza ng'onyonyola ebintu kuba tolowooza nti ogenda kufa nti wagamba musole munnange kiyita buyisi mbwe endagaano ebe ate tugamba okusasula obuwumbi eba egamba nti kasa mugimenya muba mulina okuliirira oli obuwumbi bw'ensimbi nga tuliyiriraani omujulizi Pineeti oba Pineeti si ye nannyini mmwanyi nga mulira Pineeti kumba ali emabega yalina okukola kigeyawumeme ekyalemeddwa okumenywawo lwa nsonga eyo anti kati mbagambe nkwaddeho omwaka mugende munoonyereza ne nannyini mumeme okuva n'olwaleero mukitegeere nti abantu be bamu abali mu mmeme be baagala emmwanyi be bali mu byennyanja be basima ggolo buli ssente eva ebweru banayonayina egenda batunda
naye kyemba nenyako kimu butamanyi oba byafaayo ebintu ebifanaganako ng'ebyo Mobutu yabikola naye essaawa ya leero Mobutu Mobutu Seseko Seseko kukuwaza banga omusajja yali alowooza nti ye katonda w'Kongo yakola olubiri ebbadolite n'azimba nga kumpi lusinga amayumba ebbeeyi bonabona luli ku lusozi n'ateekeyo nga naye kati kifulukwa naye waliwo yali akola ka documentary n'atulaga olubiri olusiku kifulukwa ezaalinga swimming pool zonna bidibadiba bikere lulina ku lusozi banaye ebifaananyi ebyo ndowooza mubiraba so kakati ebiseera ebisinga baabalanga kirala nga ne katonda abala kirala naye ndowooza Mobutu Seseko ye yakwata munno oba n'amukulula omugongo oba yamukola kijja yatalumumba Patrice Lumumba n'amukulula teyamukulula n'amutambuza mugungu yakola ebikolobero bingi nnyo era tekola yafa Mobutu yagenda okumaliza bamuziika nga yagala kumulyamu olukwe bakola endagano n'abazungu be Bubirigi n'essaawa ya leero Mobutu bamuziika ayimiridde ebikolobero byajjako so kati President Museveni yandyekubye mu mutima tubeera yeetaaga kwogera ku muwendo gwa bintu na bintu bikola ki byasinga otegeera ennyo kuba sisuubira nti alinayo yadde ekikolo ky'emmwanyi ekikye so yandibadde omutindo ogwo atuyamba n'agwongera ku mata tumanya nti ayagaliza nnyo bannayuganda agwongera ku mata kuba ayina ente mwekakasa amata agatunda nenyama nga yandyongedde naye bino ebyemmwanyi omusajja omu Kyagulanyi alina enjogera gy'ayogera yandibadde abyesonyiwa ab'ekkooki Kamuswaga Buganda banaye ki ekyavuddeko awo kozi abatannaba kumanya kambazeeyo kukendabedda oba Kamuswaga butandika myaka mingi nga n'endagaano y'olonda tennakoleko obwakabaka bwa Kamuswaga bwali bwakabaka nabegeeyi naye entalo ezajjanga zirwanira mu biseera ebyo Bunyoro ne Buganda zonna amawanga gonna agaalwana kyabeeranga kizibu nnyo okusagayibinga bwabanga tolina maanyi kati Kamuswaga yalina kukinga akantu katono akasaza lye lyali ttono obwakabaka bwe nga butini ng'era kyangu nnyo omugabo okuva mu Ankole n'ajja n'abutwala abudappi n'olwekyo abantu nga balwanalwana ebiseera ebyo Kamuswaga yaliwo n'afuna okutya n'akkiriziganya n'obwakabaka bwa Buganda yafuna okutya okuva ku Batooro oba Banyoro baalwananga kuba yali aliraanye Nyankole ng'asobola okugaba asobola okujja n'amufumbagatira n'akabuga Kamuswaga yakola endagaano ne Buganda kooki ne lifuuka essaza lya Buganda nga bajja tuulanga ku lukiiko era endagaano yaabwe gye baakola Kamuswaga yalina entebe ye okujjanga mu lukiiko nga wanjawulo ku masaza amalala Kamuswaga wa kooki amasaza amalala kabaka yalonda ab'amasaza abaami b'amasaza Kamuswaga kyali kyanjawulo nga ye ewuwa asikirwa busikirwa era nga kabaka talina buyinza bumugoba yadde obumulonda nga bwe baleetayo yabeera Kamuswaga nkole yandibadde yaffete era nekitambulira ebbanga ddene nnyo paka omuvubuka balina okumanya wawukana ne Buluuli nti Buluuli osologa nti Abaluuli baagala okweyawula naye bw'otuukayo n'olulimi boogera Luluuli abamu naye bw'osiŋŋaana wano essaawa lero omugamba njagala omuwulire olulimi olukookiwa kooki boogera Luganda kitegeeza banyiikira ne bayingira mu bwakabaka bwa Buganda buli kimu naye oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti eno eyagala nnyo okufuga abantu abeeyawudde abatali wamu yatandika okugenda ng'etondatondawo tekola emirembe n'emirembe tewabangayo emukuvagenda tewalingawo Ssaabaluuli Abaluuli tebaalina kabaka baali bafugibwa Buganda n'Abanyala so nate kati kambukemu katono abantu Abanyala kye batamanyi nti Abanyala obawulire Bugerereyo nga beewaga nti bateekako Ssaabanyala ku bantu emitwalo 27 egiri mu Kayunga kuliko Abanyala emitwalo 21 Abaganda emitwalo giri 15 kogatta amawanga amalala ng'Abasoga namba ey'okubiri Kayunga Basoga Abanyala balinga mu kifo kyakuna mu bungi naye bwe basanga bakangaza ne bagamba nti kabaka tajjeebugere oyinza okulowooza be bali abangi kati so ne batandika okuwaga mu gavumenti abakungu abamu ne bawaga Kamuswaga ne bamugamba asobola okweyawula obwakabaka bwo tujja kuwa buli kimu nga bwe baakola omudingiyo okweyawula ku Mumbere Kamuswaga ne bamufuula kabaka waki naye nga Kamuswaga okuva emabega abadde nga mwami wasaza wano era Kamuswaga akulidde mu Yenga abeera n'okugenda kuwa Kamuswaga naye kati nsubira akyasulawo bamuzaayo naye abaagala okulya ebingi kuba bakuteerawo bwakabaka bakuwaayo ssente baminisita ne babasasula bamuteekayo kooki ssaza lya Buganda oba n'olulimi boogera Luganda n'emipiira gy'amasaza kooki ebeeramu naye kati obwakabaka bulina enteekateeka bagenda mu byalo eyo nga bayamba abakadde abatannakola ki abateesobola ne babazimbira amayumba
kati batwala project eyo mu kusaza eri ekkooti ne bazimbayo amayumba g'abo abateesobola. Kati olunaku lwe bagenda okugulawo amayumba abavubuka ne bagenda bava mu lubiri wa Kamuswaga ne bajja balumba abakungu abaali bagenzi okugula ng'abamayumba ne bajja ne babakubira emiggo mu lukiiko nga babawuula buwuzi nga bawuula ebijanja nga ne poliisi weri amasasi gakuba mu bbanga. Kitegeeza ng'era bali bagenda mu maaso n'okukuba, kitegeeza baali bakimanyi nti poliisi ejja bbako ne poliisi diri ekikola ki mweri. Babuuza BPC nti byabadde bitati bano aba Buganda tebaatubuulidde nti bagenda kukola olukungaana batubawo buki obukuumi. Abaffe bembeera mbadde ntambula n'engwamu batemu ne batandika okutemula. Poliisi nejja n'ensiŋŋaana nga bantemula esooka kunvunaana nti lwaki tewatubuulidde nti ogenda kuyita okutwala. Kati mulaba boogera ebintu ebyobusiru ebitajja. Naye mbategeeza nti mutandika enkola eyo ey'okusosolasosola mu mawanga ng'abantu balowooza nti omuntu alina kubeera wuwe. Naye mujjukire mu Bwakabaka obuli mu Buganda bonna bonna nabukulembeze mu Uganda yonna. Bakabaka abeeri bafugirayo naye nga basula Kampala. Balina amayumba basula mu Buganda. Kati mwe mulowooza bebeera nga musobola okukwata abaami ba Buganda ne mubakubira ekkooti. Kati n'Abaganda abali e Kampala bagende banoonye Kamuswaga waasula bakubbe. Tekijja baba batandise entalo alamulenga nga ali kkooti. Tekijja kuba naye akimanyi baba batandise entalo. Ategeera naye ekintu ekyo kyannumye. So enteekateeka eyo gye mutandise okukola bwe babeerawo munene akiri mu gavumenti yandyekubye mu mutima era nandibadde nsaba gavumenti oba n'abo abakubiddwa bagende bakwate kamera ezo ezakutte ne ziraga abavubuka abo ababadde babakuba kuba babadde beeraga bulungi nga tebaliiko bukookolo babayoole babakwate sekinnoomu babawaabirenga abantu musango gw'okukuba. Abavubuka bwe banaagendako mu kkooti ne basalirwako ku misango n'ebibakayo bajja kubaamu amagezi kuba ekyo tekyazze kati nti Uganda yagenda juza okukola pulojekiti y'okusimba emiti e Kayunga kuba e Kayunga batemeyo nnyo emiti. Bagenda okukola pulojekiti eyo abanyala era ne bajja n'emiggo ne bajja bakole ki bakube naye ekyayamba nga bwe kugambye nti Kayunga ekitundu ekisinga okuba ekinene ky'Abaganda ne basingayo obungi ne bafunza abanyala bali ne babagobera tebasobola kukyanga lukiiko kati bakitegedde nti ffenna tuli ba Buganda nga tebakisuubirayo. Kitegeera ebifaanaganako bwe so kati ekintu obodde okukikola gwe nga alowooza nti gwe nannyini bwe tusobola yadde okubazimbira amayumba najja n'asobola okukola ki lwaki mba neegatta mu gurupu ev'emmengo ngende nkube kabaka wa Bundiro nga alina amayumba. Ebintu ebyo bita n'ebyobulambuzi kuba kakati woba nga Kaseese Fort Portal okitegeera ye wali Obwakabaka kiba kitegeeza nti kati buli mulambuzi Omuganda oba ataliwaayo banaamugaana. Kati nze kabaka wange bw'abanga asobodde okusiima n'agagende mwakola enzindira Abaganda bali abantu bange kuba tumanya amasaza ga kabaka waliwo agali e Boston wogi yagenda ayingerako agatali Uganda kati agenza okuyamba omuntu oyo mukole olw'okuba nti mwe mulina Obwakabaka mu bukole kabaka takkirizibwa. So kati abantu bafaanaganako bwe bati era njagala nsikirizo nziremu ekintu kino nti abavubuka mwenna abakozeseddwa nammwe okola ekintu ekyo ekyekisinga nammwe abateeseteese enteekateeka eyo nga saawuddaani wabulako wena wena akimanyi babadde mu nteekateeka y'okukubira abantu sikiriza nkugambye oluusi bakutomeza muleeta egundi z'amawanga wano baagala kuleeta ekyali e Rwanda bakizze wano. Sikiriza nkugambye nti oluusi otudde ku muti ate gwokola ki otema tumanye ebiseera ebisinga twabeeranga nakulira emityana eyo leeke wamala twakubwangako obugege butono obwo naye obugege obwo bwasinganga nnyo okuŋoma nga babusiisa ne mubulya nga busiike bwaluka bulungi naye kati butto bakwatanga kalaayi eyo ne bagiteekako omuliro ne bakuma omuliro ne gwaka kati omuliro bwe gwaka ne gwaka nnyo nnyo butto n'atukuta n'akyamuka n'olaba nti akyamuse yamalanga okukyamuka omuliro nga gumutuseeko taminako butto amala n'ateeka ng'omuliro kweguli naye kati omusiru yalowoozanga nti butto ono engeri gy'ateese kati tayokya. Waliwo abalalu benda ababali ku kalaayi wabanga oyagala okutegeera butto yayokya ng'asirise wakwatangako ennyanja n'okasuulamu obuseke likabanga kamaze okukala kati waliwo abagwagwa beetolole kalaayi ya butto abali mu kwonoona ekintu kino abagwagwa boonoona bali mu kwetoloola ekkalaayi ya butto asirise nti abantu mutandika okukubira ekitooki nti mukuba Baganda ono e Buganda batudde butuuzi ne basirika
ebintu ebyo bibi nnyo era bireeta okwawulayawula muki sonze kati nkivumirira ddala nsaagala muntu asosola mu mawanga kubanga ffenna essaawa ya leero okuva ku bakulembeze kabeere bakabaka baffe bona ogenda okubanoonyerezaako emisaayi egimu egya kugisiŋŋaana nga bamaama baliko gye baava kitegeera songa kyawo gye tutanabakoonako mpozi okugendako mu maaso kyekirala olunaku lw'abazira ng'ogyeko oli pulezidenti bwe yajja okwogera talina nnyo kyanjawulo kyeyayogera okuggyako okulangira ab'emmwanyi okuva ku kulumira talina nnyo kyamanyi kyeyayogera ku national address yawe eggwanga kuba tewaliwo kintu kyeyasalako kuba abantu kye baali bamwesungako ga nti ajja kuga nti ku mafuta olukumi olunaana lwenzija kuliita gyeko ebitaano oba olusango tumugyeko amafuta gasobole okufukako siriizi emeka olusango ekyo olwali okutuuka yagamba ekyo tetusobola kuba malira mu ddala suubi tekisobola taga ekyo tekisoboka n'olwekyo mukekkereze naye ate ekyo tekikola tekisobokasalirako kati n'olwekyo mu bintu byonna byayogera zisaalaba nze siina kye nnajjamu speech teyali kuwa wansi yali kulwabanene badde kuba olwabadde okukyogera ne palamenti negamba sente zemutuwa ku mafuta gakuwerako 35 kati tweyongeza sente amafuta agaffe kuliyita mutwongeze ne beyongeza so kati speech teyalina makulu teyaliwo kuba abantu pulezidenti yajja kwagala kutumalira ekiseera Fred Enanga yafunye omudaali naye abadde nnyo mu mawulire ng'ate emidaali bagabye mingi ekintu kino mukigenderere okutwalizaamu nga sinaba kugenda Enanga omudaali gubadde tegumusaana mu ngeri ennyangu lwaki omwogezi wa poliisi omulamba naye ate mu ngeri endala gumusaana kiri mirundi ebiri gwabadde tegumusaana naye ate mu ngeri endala gumusaana olw'ensonga kati bwatunga bonna nga Enanga olina okugabira emidaali taba kuba ye kati ate muntu ki ow'amakulu g'osobola okugabira omudaali abantu abalina okugabira emidaali ab'amakulu baggwayo era tebagifuna kati era Enanga be balina kati era omulindeeko kati Enanga bamuwa gwaki nawulidde awo simanya waliwo omusango gwe yalondera kwogera bulimba bamwebaza omanyi kino ekintu kizibu nnyo okukyogera naye omuntu amira Enanga lumira mwoyo kuba naye ayogera ekintu kyamanyidde ddala nti sikituufu naye n'akala n'akanula amaaso bamukolamu awo bu audio bwa TikTok n'akanula amaaso n'akyogera ndowooza wamala okukyogera asikane ku nkofiira n'aseka kuba naye aba akimanyi kati tugambe nti obulimba bwe buyamba okukakkanya abantu bamuwadde omudaali okumwebaza obulimba bwalimba mu bantu buyamba okukakkanya abantu ne buteeka abantu emitima mu nteeko abantu bamumanyi kati abantu abategeera Enanga bamumanyi okujja kw'Enanga kugamba musiraamu balina enjogera egamba nti oyo taggyibwako hadiisi so kati kubamanyi n'abategeera mu bintu by'amawulire bino n'okulaba ebintu gye bitambulidde Enanga taggyibwako hadiisi nti ate atlist bwe kubeera kwogerera poliisi oba wandiikirizaako olukulu esigire nti ate ye bwayogera ebintu abyekenneenya alina engeri gy'abisiigasiigamu akazigo tabitwawo ng'Enanga nze Enanga olunaku lwe baasindika drone ewa Bobi Wine ne zeetooloola ewaka Enanga najja okuvaayo okuzoogerako nga bannamawulire bamubuuza n'aga nti kugamba baalabye obumunyenye gwe yali kugamba nti Enanga ng'ate ebifaananyi byalabikira ddala nti akantu kaako kalinayo n'obwongo bwe n'omusajja n'obuyivu bwe n'agamba nti ewa Bobi Wine babadde obumunyenye gati ye mu bwongo bwe ngalowooza nti emunyenye esobola okuva ku ggulu nejja netandika okuzungira Bobi Wine kweganga awulira tasobola nakwogera nti bulooni bwalabiddwayo kiregezaawo yakuguka olwo lwe namuwanduukula mu bitabo by'abamanyi kati nze Enanga byonna byayogera nseka busesi yakuguka mu kuwuddiisa mu ngeri yo bwe twesigama ku vidiyo obusiraamu tavaako hadiisi era bamuwadde kumwebaza ekyo kuba yabadde asaadde era emidaala engeri gye bagigabyemu yabadde asaadde kubanga kati pulezidenti yakeera ku makya n'agamba eno kabineti nonze yabavu era n'akwata prime minister kiro omuvubi yakwasizza Enanga omudaali kati giri serious ekintu gwabadde gwabavu Enanga onawulirawo kagundi kajjooko yali akuza amazaalibwa gwe kati n'ayogera emyaka naga tulina okubuuza nnyina kituufu olw'ensonga kuba egijje tebasobola kukikiriza talina kintu kyayinza kwogera nga kyamazima talina ebyobufuzi byamutwala alina sayidi kwagwa kati ekintu ne bwabeera akirabye tasobola kukyogera n'amazima
kuba alina sayidi gyakola ki kuba alina n'engeri gy'okukola statement gy'abumbiriramu ekintu. Waliwo abavubuka bwe baalaga akatambyabo nga katambula nga bali mu saati za NRM nga bakuba omuntu ne balabira nnyo ku katambyabo. Nanga bwe yavayo okutangaala yagamba nti kale kinoonyerezebwa kuba kisoboka okuba nga babadde mu opposition ne bayambadde NRM ne bajja ne basobole okufubiriza NRM n'akibikkirira. Kati omwogezi wa poliisi bw'akola statement ng'eyo oba omala okulaba sayidi ekitegeeza alayika addako asana okukwatayo ka video wali mu kakuubo alayika addamu muli n'aseka n'agamba nayo bino byenjogera abantu bo babikkiriza. Era kyevola nti ebiseera ebimu nti abantu abamu oba ne weebuuza oba mukazi we gyali n'abaana oluusi bweyogera ekintu olina okusaasira abaana bo gye basoma. Kibaga nti kitamu yayogedde bw'ati yakoze bino kuganze saakyewuliza era omudaali sijja kwewunya omudaali okuggyako nga kubako bakuwadde kiwanda bayabulayo ne Roger Mulindwa abo bonna negundi ye Dombo kale olumu ayitirako n'ayogera ku mazima naye kiwanda gundi Aruna Kasolo Rogers Mulindwa abo beetaaga omudaali enanga gibasaanira kubanga gundi Rogers Mulindwa bwakubikira osooka n'olindako n'ofuna simu entuufu. Omu ku basajja abasinga obulimba n'okuwaayiriza balinayo ne munnaabwe kati RDC Kateregga Musaazi basajja abasinga okukonjera ano n'okulimba n'okuteegera kaakati ensonga y'ekalamogi eno abantu bano bazze nga saagadde tuyite ku kintu ekyo mangu olw'ensonga emidaala egyo njagala nkutegeeza gyabadde bagabe ku gyali kujya Lutamaguzi olunaku Lutamaguzi lwe yattibwa Lutamaguzi oyo agambibwa nti yakweka pulezidenti era twakula tukimanyi nti Lutamaguzi ye yakweka pulezidenti yali amanyiwo waali naye ye n'aguma ne bamutta naye kyesimanyi nti oba Lutamaguzi singa abadde asobola okuzuukira yakimanyako nti pulezidenti gwakweka balwanyisa Obote akola bwakabaka nti ateekateeka mutabani we kujja musikira. Sikirowooza nti Lutamaguzi yafe ekyakimanyi ye yali alowooza bagenda kutereeza nsi okusinzira ebibaali bamugambye omwoyo gw'eggwanga. So kati olwo olunaku lwatandikibwawo lwa Lutamaguzi kuba abantu bangi nnyo abaafa mu lutalo naye olowooza lwaki olunaku olwo baateekawo lwa Lutamaguzi kitegeeza Lutamaguzi yali w'amaanyi era twali tukimanyi naye oluvannyuma ebbanga ligenda lyetoolwa pulezidenti alina lwe yali ayogera n'aga nti Lutamaguzi we bwe baamuttira saaliyo nali natambudde nali nesimanyi nali ngenda Kenya nga navuddeyo nali nasuze ebigaddeko olwo nentambula nengenda Kenya so ayagala kumenyawo kiri nti Lutamaguzi yali tamanyibwa kiraba so kati nga ayagala kulaga nti mwaba mutendereza nti oli yafa ku lwono yakuma onaafa olyasigayo teyabimanyako agenda amusangula osaate emabega si bwe kyali emabega yali akikkiriza nti yamukweka naye ate yagamba nti nze saali lwaki kati sawa yaleero ebintu byagenza akola nga oluvannyuma lw'emyaka nga gyegoloka 40 naye kennyini ng'omuntu omugezi abiraba nga biswaza ensonga lwaki yatuse ku mukolo gw'abaziru omukolo gwa Uganda yonna oguli ne ku kalenda gwe baamisa okumanyikiddwa n'agenda Kalamojja yabadde tanatuuka na Kalamojja nomukyabeereyo alina cofa nti yabadde asobola okubuuka dakiika 3 okuva wali atuuka Kampala n'akola omukolo n'addayo n'emmotoka zennyini awe buntu tewaliwo yekiika motoka zatambula aba ne baba ayitike wansi esaabizi naye ebyo tebyamutwalidde makulu kubanga naye abatumulya n'agamba bagenda bali bannabategawaza wabula tebamu kale ensonga y'ekalamogi baweereze nabbanja alambule layini z'abasirikale ate ng'abasuubira bambi mukulembeze ate era n'abaweereddwa naye era sirowooza nti kyateeka omukulembeze okuba nti yalina okubako omukolo mukulembeze aba alina okubeerako bw'aba tagubaddeeko asindika vice president protocol nga bwetambula yasindise prime minister ekifo bwe tubeera president abeera namba emu mu ggwanga namba 2 abeera vice president namba 3 abeera speaker of parliament namba 4 abeera saabalamuzi namba 5 abeera deputy speaker namba 6 abeera deputy wa saabalamuzi namba 7 abeera vice president wa NRM Moses Kigoma Uganda namba 8 prime minister Wadira kati mwandibadde president nga taliiwo namba 2 nga taliiwo vice president yandibadde mu namba 3
mu biti biri ebya judiciary byonna byonna nga bwe bijja legislature nabiki biki prime minister ali mu kifo kya 8 so kati bwemusindika ku mukolo ng'omugenyi omukulu abalala bonna abali wansi oba otegeera kyengezaako kulaga naye kyakikola mugenderevu akimanyi nti mwe abalowooza nti tulina gavumenti tusigira wamu ne pulezidenti abalaga nti si yammwe kyayagala kyakola era kyekyo yakikoze kuba kati abalaga obuyinza gye buli kati n'ebyo byabaziramu era ebiseera bwe binaatuukira olunaku olwo sijja kukyewunya nga lufuddewo naye kati era woolubalabala luli useless era oba obalanga abalina okugabirwa emidaali byenanga kati gwe naayo tunamu akafaananyi kyo olunaku lwabazira kwe bakwatira luttamaguzi ne bamutta ng'amanyi abayekera gye bali n'atayogera abantu no boogera luttamaguzi naye yafiira ddala n'abantu abasoba basalako bwekiba nti essaawa yaliko ku lunaku olw'okujjukira olina kujjukira enanga olina okuwa omudaali naye nga bw'obuuza nti enanga ki ekimuweesa omudaali ekikwogerera poliisi nga yeesigama ku kibiina ekiri mu kwanza enanga kankubuli enanga anansaasira nzansesa anyumira nze okumulaba nyuma era singa yali nga bakayimbira bakyazanyizanya enanga ono yandibadde etaka okuwa ekifo mukayimbira n'azanyiriza kuba ayogerera ddala ekintu naye kyamanyi nti si kituufu ayogera ekintu kyamanyi nti si kituufu naye n'akala amaaso kwegamba yafuuka lumira mwoyo era lumira mwoyo okwogerera poliisi ya Uganda bw'obanga olinamu kensonyi tosobola nti ne munne Kayima gwe yasikira awo waliwo Kayima oba naye bw'atuula awo atuula n'alaba Kayima yajjanga ng'abikkabikkako ne bagamba ono alayika tajja kumalako Kayima talina nnyo omwogezi wa poliisi ndowooza bwe nnyinza okukola yakomawo yali omwogezi wa poliisi ategeera byayogera yali Kaweesa kuva Kaweesa leka tetuddangamu kufuna mwogezi wa poliisi ategeera nsonga zayogerako olw'ensonga ne Simeo wali bwe yali akyaliko kuva ku Simeo yali ayogera ng'ategeera kyayogera ne bwe tutuuka kuba yali mwogezi wa Kampala n'emiriraano Simeo naye kati awo Kaweesa yali wa Uganda yonna ng'ayogera kitegeera ne Nabakooba emyaka giri egyasooka yali mwogezi mulungi mu poliisi naye bwe batuuka batandika okusese tukabaleta Kayima poliisi bwe yafiira nti Kayima yatuula n'akwata emmundu 2 ne baziteeka wali n'akwata obuwero obumyufu n'akwata emisokoto gy'enjaga n'atuula nagyo ku mmeeza n'agitulaga nti gye baakute ne Bobi Wine mu Arua na zino emmundu z'abadde agenda okuttisa pulezidenti Kayima omusajja omukulu mu nnaku 2 omusajja omukulu oyo n'ayimirira n'atuula ku mmundu azo n'aziraga abantu enkeera kooti n'ejjawo emisango emmundu tezirabikanga nako kuba nannyini wooteri yabagamba wooteri yange erina kamera Kyagulanyi yayingira kamera zimulaba na buli kimu era buli ekyayingira tukirina ku footage tujjamu bantu n'akola ki ne bamanya tuswala ne bajjawo emisango egyo egy'emmundu gye baalaga nti Kyagulanyi yalina ki yanina kati nze Kayima ne musangula mu katabo kabaki kabategeevu kabamanyi kati bwe yajja asitula n'enanga kati bwe batyo bakola ki bwe batyo batambula tuddeko ku nsonga y'ekalamoja eno kuba ensonga eyo erudde emyezi gigenda mu 8 guwulira ddala omwaka ng'abantu abo beerumba ne betta luli kyalingawo nga beerumba ng'okuttingana tekuliiwo kyalinga kya buwangwa bwe kyayingiramu emmundu ne kyonooneka ne bwajja engeri y'aba Arrow Boys ne wajja oyo ono gundi Captain Mukula abantu ne bawaayo emmundu kizzeemu buto kale ate balumba n'abakulembeze abakiikirira ebitundu eyo ne bajja ne babasasira amasasi misana tuku ne baddayo ne beekweka nti kyafiiramu n'abakozi baali bagenze pima geology baali bagenze pima bya butonde bwa ttaka eyo ne babatta abakozi baali 2 ne battibwako n'abasirikale ekintu kino kituuseewa anti kati ebiseera ebisinga omuntu atamanyi gy'aba tategeera gy'alaga kituufu abagenda okupima ebyettaka baafiira bwereere mu kintu kye batamanyi naye nga baali bagenzi babuulira abantu amazima baali bagenza kupima bya bugagga era nabali abaabatta tebabattira mistake baabatta bakimanyi era baabatta bamanyi be batta era baalina ekigendererwa mu myaka gy'ekyenda eyo olutalo lwa Kkoni lwanyiikirira nnyo mu mambuka abantu baakwata abakyuli abaali mu biseera ebitundu ebyo ne babakwata ne babateeka mu camps ne babajja mu maka gaabwe ng'abantu babateesola Kkoni abasalako amatu abasalako ebimwa abakola ki kati waliwo munnamawulire omu asene yayogerako ne Kkoni na interview bakiteekako
freedom kagira bakawa koni amugamba osalako abantu emirimu okola kikoni n'agamba nti awe propaganda wa Museveni kati ate abantu benwanirira okununula ate lwaki mba mbasalako emirimu naye olwokuba nti amawulire twagafunanga kuva ku sayidi emu okusinga ku ya gavumenti twakyawa nnyo Kony era nze namukyawa kubanze sikolagana na muntu atta munne naye oluvannyuma ennyo abantu bakalevoga naye Kony gyali naye batugamba bituufu okitegeera ng'abantu bali mu kampu oluvannyuma nnyo lw'ekirimba ekyo okugenda nga kiggwawo ensonga eyo okugenda nga eggwawo abantu baga nti Kony yadduse agenze biki kibateredde abantu bave mu kampu jjukira ettaka lya Kony bya mambuka eyo bwe baali baligaba kiseera abazungu bwe baali babiramu n'ettaka ettaka eryawali lyali customer lyasigala nga lyabantu bika bikozeseza wamu ettaka naye ebbanga abakyoliri bamala mu kampu bagenda okuva mu kampu nga ettaka eryo lifuniddwako ebyapa era n'essaawa ya leero entalo ezimu ezisinga okuba ennene ng'ogyeko mu Buganda ezisinga ziri mu Acholi babba ettaka bali nga bali mu kampu ne balyegabira bafunanga chief omu ne bakwatagana naye ne bamulisa akasente kyapa n'akikola n'akissa mu mannya ge amala okukissa mu mannya ge n'akyusa n'atandika okukola kino kitandika okutunda nekitandika okugenda mu mannya g'abantu abaali pale abaali baagala ekyo so kati ebiseera ebyo Kony bw'atandika okubabuza nti avaayo bagenda mu Acholi kwe kutandika eyo Aloboy gy'obadde oyogera yali erwanyisa Kony ya kapiteni mukula nawa ne wavaawo n'ekimu ekibinja ekirala bakita Amuka Boys ne bakuba Kony n'agenda kituufu naye essaawa ya leero ndi omu ku batakkiriza nnyo nti ekiri ekkalamujja bubbi bwange regioni y'ekkalamujja bw'obanga ogamba nti babba ente ng'ababaddamu ente bano obajjako emmundu abababbemu ente bava mu Bamasayi e Kenya babatuukana eyo booda UPDF ng'olina amagye g'olina e Somalia musajja noteekawo order nti buli mubbi wanta akrosinga okuyingira ekkalamujja atibwe osobola okulabayo mutuukana asobola okujja yaŋŋangayo kiba kizibu kkalamujja efaanana etya erungisa emizinga eriko UPDF okumalayo ebbanga kibinja kiramba kiri eyo bayigga emmundu bazijje ku bantu n'essaawa ya leero nongamba nti bakyajja ne babba beente ekiri ekkalamujja siruzibwa era abalibeera abalamu muli kitunulira kkalamujja ewaliyo minimuzi eziriyo kijja kutundikira nga abakalamujja abo bagenze mu kampu kuba basikirize baligenda okuva mu kampu ng'ettaka lisimwako ggolo wamu nga tebakyalinawo buti fokasi ya zaabu waliyo n'ekintu bakiyita tiini sima bya bugagga tekiri ekkalamujja kubanze tosobola kuŋŋamba nti pulezidenti Museveni neesiga omulwanyisa abalwanyi akyusa obuyinza akyusa abakulembeze nga bw'alabye kyalemererwa okuteeka ekkalamujja eyo n'ateekayo UPDF nabo bakola ku nzige bajja kusigala nga babbayo omuntu asobola okutwala amagye Congo ne gayingira nga ne palamenti so ekintu kyonna kikwatagana na byabugagga era ekkalamujja nga faasi kubanga ekyayita mu Acholi kirabika newamu kyakoze eki kyatuuse kikubye koodi naye Katonda abayambe weewaawo teekayo komenti yo likinga subscribinga ate otuitinga ne notification so that buli wiiki tubaako nekyetukwasa bw'ayagala okumanya obuvune obuddo obw'engeri ezimu mboozi y'abajulizi mboozi y'abayimbi mboozi ya bwakabaka obw'enjawulo wano mu Uganda oli ku channel ntuufu kola subscription kale tusisinkane wiiki eddako nsobola okubasiibula